This is Ground Media UG.
guno kubadde gwogera bulungi okwambazira kubadde gwogera bamumpeere guno tuwulire. aha banyabo ne bassebo mwe bali kujja wano mu budde nga muli smart kino kituzaamu amaanyi okuba nti ffenna tuli bannayuganda. Nina eddakiika 5 n'abatanzi tanzikiriza kwogera nnyo kambawo empagi z'enkuuka z'omwaka guno nga stage manager. Mpozi mu nkuuka ze stage manager oba bakuyita kamiliyoni oba gwe Bill Gates bwe ngamba nti oyimba ssaawa 2 dakiika 2 n'oyisaamu akatikitiki tojja kubanga bannayuganda bagenda kukeera ssaawa emu. Ekigambo tobongoota kitegeeza nti bw'ova e Masaka oba Ebbaale n'otuuka mu nkuuka ssaawa 12 ez'okumakya abategesi b'enkuuka ba Bitex ne Buganda Kingdom tebagenda kukkiriza kubongoota buli ssaawa erina kuba entertainment. Kati mwe abayimbi mwenna bagenda okuyimba mu nkuuka oba abato oba abakulu mujje nga muze kukolera bannayuganda bonna. Tebakuyita okuyimba osooka n'oyambula ebitibwa by'okuyimba n'oweereza bakonsuma bo kyebaba bakuyise. Enkuuka tegenda kubaamu puulo opu simanyi ebyambazira ddo ne puulo. Enkuuka egenda kuba ng'ojja n'oyimbira abantu ennyimba entuufu. Mwebaka bakobalaga mafini muyina enkola z'okutematema ennyimba puulo n'oyimba eddakiika emu ng'oli ku kipande ky'enkuuka ebyo tebigenda kubaayo. Omulamwa gw'enkuuka ogw'omwaka guno twatula ne munanga Bitex omutegesi omukulu ow'enkuuka ne tugamba ku promotinga bitone mu Uganda yonna. That's why mulaba w'abasoga mulaba w'aba Northern tebazize disorganization batuwadde olukusa lweti. Eastern Uganda mu Busoga tulinayo abayimbi 20, Ettoro tulinayo abayimbi nga 5, Mbarara tulina abayimbi baayo, Fort Potro, Hoima, Bunyoro tulina abayimbi. Mulaba gw'enkuuka y'omwaka guno bannayuganda mugenda kola ku bayimbi bammwe abali joni yammwe tubagatte n'abayimbi b'e Kampala. Tukoze ekintu kino okubalaga nti Ssaabasajja Kabaka mugatta bantu na Bitex promotion ayagala nnyo ebitone ebito. Mulabye abaana bonna abayimba wano bonna basita. Era nsanyuse nnyo okulabanga twateza tugala tujja kukozesa faces abantu be mumanyi. Kati promote bwe bakuyita promota to promoting akamyuni yakubadde kajji promoting asidiki voko oba biswanka omufuule ekyamaanyi lwakuba nti abasinga be tupromoting muba n'amalala waliwo gutwali tujje mu buloka n'aziddamu waliwo Katonda bwe yaganda nga mmwe temujja kubeera promoted. Omuntu asobola okusalaga akankujje mu matafaali ng'emisimu gye wamegigambadde amatafaali. Kati mwe abayimbi abali wano si mwabasoose okuyimba kubanga balaba ddaba basita bangi ab'enkya wano naye bw'ofuuka sitaaga kamiliyoni empisa kintu kikulu. Mulaba bangi abakubye hiti wiiki 2 ne bavaako. Sigamba nti balina music kuba tebamanyi kuyimba beerabira emirandira gyabwe egikyabaleeta. Mujja mwegonza mwena muli wano muli bagonvu naye mu nnaku 2 Katonda wa Robert Lota n'abasita musobola mukubira essimu ng'essimu agirekako ssaawa 8. Kati mujjewo amalala bannamwe bagudde lwa busirusibula malala. Si mwabasoose okuba n'amaloboozi si mwabasoose okuba abakabi. Kati mu nkuuka tugenda kukulembeza bayimbi ba mpisa. Ate mu nkuuka Ssaabasajja Kabaka n'omutegesi ne stage manager tugenda bawayo international surprise attack gye tajja kwogera wano naye gwe buli ajja mu nkuuka suubira surprise gy'olinamu ennyonta ng'eri international. Tuli mu kifumba kulabanga abayimbi abo abali international mumulaba ku mukolo gwa Ssaabasajja kubanga Kabaka yeka yalina license emukkiriza okuyimba mu Uganda mu nsi yonna. Ekyo kyogera omutesiteesi omukulu ajja kimalayo. Tulina Uganda security military police katugambe ey'omwaka oguwedde mwafunamu ku buzibu ku security. Omulundi guno tutadde essira ku security twawandikidde military police UPDF Uganda police ne security eyaffe nti buli ajja mu nkuuka ogenda fuluma n'akasimuko osobola n'okujja n'omufaliso n'obulino weebaka tewali agenda kukwatako. Essira tulitadde ku security naye omulundi guno tubeegayiridde tuyonje olubiri lwa Ssaabasajja Kabaka. Tedi kulekayo bupiirapiira bungi tulina okulaba nti obuyonjo gwe mulamwa gw'enkuuka y'omwaka guno. Mugande mutulekere eddimu y'okulongoosa olubiri lwa Ssaabasajja. Bananga bajjozayira mu nkuuka ku luno mujje mubeere limited mumanye tulina okuuma olubiri lwa Ssaabasajja nga liyonjo amadumu gasibeeko ku mpale. Enkuuka y'omwaka guno egenda bakuba muziki si kwegadanga. Tubeegayiridde mutuyambe mujje nga muze kulaba Ssaabasajja n'abayimbi bammwe okubasanyusa. Security abayimbi tulina 10. Mukama wange Bitex yampa olukusa okulaba okuteeka abayimbi 10 ku lisiti. Tugenda fulumya lisiti saa buli muze agenda okuyimba egenda kubeera published ku social media. Bazira tone tugamba nti oyimba ssaawa 2 n'otuuka 3 tukwegayire tokola ki tojja. Twebaza abasponsa b'MTN ti kizibu nnyo ennaku zino bamakampani galina amaalo okawandikira proposal ne beeraga balinga bakatonda. Naye bw'osanga kampani ng'esozeewo okuwa obusente ate basponsa b'ennaku zino bagamba obusente kyekyabatuukako. Omuntu akuwa $3 nakozesa emirimu gya $4. Basponsa tubasaba
bano abaana mu basponsoringe basobola okubakolera ebyamaanyi ekituba ku basponsa aleka biswanka asobola omukolera kutunda product n'aleeta Didier Drogba n'ateeka Didier Drogba ku billboard naye nga bano biswanka ate asobola omujja mu vale Didier Drogba gyandikwadde ki gyandibawadde bwe tubasaba sponsorship tusooke twagale bano abaana abaloko content nti bw'okulaakulanya omwana oyo biswanka ye mutyeni credibility ddayugo nti oli Samuel Otto goyagala naye alina ebizibu ebyewaabwe kakati nze ngambe mutyeni omwaka guno ne basamuna bakama baffe mutandika okutundira ttaani Uganda erina talent mu East Africa tewali asinga Uganda bayimbi lwakuba tulina mizimu gya mpisa mbi na bwavu naye singa mutuyambako ne tukwataganira wamu okupromotinga abaana bano nze ndowooza tusobola okusimba eggwanga n'okulabanga kontenti waffe akulaakulana mumpulira bulungi bakama bange abemutyeni naye ate ekizumuli bazibu bakutuukako omwana oli aba ne concert ne Samuna ye waffe ye Samuna tumutukwako n'essaawa 8 Samuna ye w'omwaka esesingira omukola ki omufuna naye mmwe mwab'oluzungu katono nnyo kamalekola n'abatanzi twebaze Mutyeni omwaka guno naye twagala Mutyeni tukolereyo abaana abayimbi ba Uganda nga tode sirika tuli mu byanfuna wano ssebo Mutyeni this time mugonzeemu engeri gye mugaba sponsorship temuwa CBS yokka wabula mu omwana oli wabanga alina ekyenjawulo kyasobola okukola wakutuukira mubaleemu amagezi temunyooma ayinza okujja nga awunya olusu naye nkya ye Michael w'ekya ba Michael Jackson waki w'entaddozi ekino tukijjewo bannange tuyambe bannayuganda sigenda kulanda dda nnyo sobwejogera simala kyenkubiriza bannayuganda mwena kale bazibunyawo mu proposal amagye gabadde mangi naye mu ddakiika emu tetupromotinga tetweraga buli yajja mu MTN ayanirizibwa emirundi mwami Fred Jannonya sirowooza nga n'olunaku lumu ambulwa batulaba ffenna batulaba naye tulina process eyitibwamu okufuna sponsorship ya MTN maybe tujja funa olunaku tugigabane ne bapromoters mugimanye so that muyamba abaana then abayimbi bonna banajja mu nkuuko baba neeno baba batono tujja basaba tufune list wamanyi bajja okuyimba promotinga talent n'okufuna tulina kye tuyita call back tunes abayimbi bonna ab'enkuuka tujja bafuna ne short code emu nti buli muntu adownloading akayimba ke omuyimbi alina percentage kyafunako zenjina mama era ngenda jjuka tulina abayimbi 10 across the country kati nabadde nsiibula tweyanziza kansiibula Diana Male siibula ti Munnayuganda ali eyo ku lunaku lw'enkuuka tukwegayiridde jangu ng'ekigendererwa kyakuyingira mu mwaka na Ssaabasajja era nze nvunaanyizibwa omusango gwe mugenda okunenya ku lunaku olwo nti oleesa abayimbi abatamanyi kuyimba oba abatanyuma kubanga omutwalo gumu kitundu twagala omutwalo gumu kitundu ez'ettaano mwansondedde surprise artist ajja bwe mutalabangako kitegeeza nti enkuuka y'omwaka guno bwe muliddamu ogiraba mu mwaka omulala gwonna mujjanga ne mutemako omukono ku City Square kubanga tubategekedde ekyama kye mujja okola mwonna kye muyayaanira nga kibasanyusa n'okubayigiza omwaka era Mutyeni mwabafunye omukisa okubeera ku nkuuka y'abapromota kubanga sagala owakane wano mu Uganda bw'owuliranga erinnya Abitex ne banyonga lye emabega w'ekintu omanya ne Bill Gates tusobola omuleeta n'omukosa kye twagala kale mwenna mbasaba mwekuuma enziku ne siriimu mwambale obupiira bamukebeze tubagala mu nkuuka nga muli balamu twagala eggwanga ery'abaana abavubuka nga mmwe nga mumanye abayimbi omukolayo buhiiti mufuna amala abakazi babagwira Robert Lota olunaku asobola okusiivinga abakazi nga 10 abakazi baagala ssente bwekola ssente ogaggawale ojja kwerobozaamu ng'oli mulamu by the way laavu kitegeeza ssente kati gwe omuyimbi tobeera disorganized n'abakazi togwa mu laavu sooka onoonye ssente ogaggawale noboona bamubi nga nze abakazi bajja kukayanira beera focused kulaba ng'ofuna future na ssente buli okodde mu byokwegadanga kuba bibajjako nnyo ku mulamwa ebyange byebyo bajjo nyebale akazinda ko kako Diana n'abatanzi of course kati wano bandi mu biti bingi naye kansokere ku kyama kama wange kyayogedde ekya CBS nga CBS of course enteekateeka buli kimu kakasa mukiwulira ate n'ebirala bingi bye mutannawulira obulango buli eyo bungi tubuleeta mu nnimi zonna omanye wa Ssaabasajja tweyagala Ssaabasajja yaniriza ate omulembe yagukwasa ffe abaki kakati njagala okutegeeza bye binyanyanyanya bye muwulira bitujja kubanga omulembe yagutukwasa era kyokola n'enkuuka yonna teri kukola ki
teri kubongoota ate wali abavubuka abawo okubongoota. So ennaku z'omwezi 3 mu Desemba mwenna tubakowodde mu Lubiri e Mengo abayimbi ekyenkuuka ekyenjawulo kyenkuuka nti tebibaamu butosubwa gundi ne gundi guno mukolo gwa ggwanga abayimbi bonna wabula tusalawo obusasi nga kati bolaba regiment gye twakoze tugana nedda bali abalala babalabye nnyo situjaga nti babakooye tebannabakoowa naye munnange bwe tugamba amayambu emiti abakulembeze ab'enkya manyayo ki be baddi. Tomorrow is today. Yensonga lwaki abayimbi mulabawo bano era mwekubireko mu ngalo ne Abidex ng'omutule ekyabasa eyo nvuddeyo. Ensonga endala lwaki ndi wano mugitegedde ku lunaku luli wano so olunaku olwo engeri gye kiri nti bannayuganda n'ensi yonna kati yakkiriza nti mu ggwanga twasigazamu badijje abaleeta abantu okujja balaba endongo bazira tole ne Suna Beni mutukubireko mu ngalo baanamu zitusaana. Omulala ajagamba Yesu ddi yabyenjogera bituufu efefeka abalina nagamba buyinza naye amaanyi kuba Katonda yaleeta obuyinza abalina amaanyi agasitula abantu ne bajja mu bivulu nga tebazze kulaba bayimbi nga bazze kulaba ffe nnimbye. Kaakati olaba bajja ne balaba ffe ebisaawe ne bijjula. Tusaba abantu abo bajja ne batulaba ebisaawe ne bijjula nga tetulinaako muyimbi n'omu gwe tulanze. Ekyo nno ffe kaba pulezidenti abakikola teriyo omulala aliba kulimba yowa favorite DJ oba yowa favorite presenter ekyo takikola. Era ojja kusanga ku show ye ng'ate yakafaananyi kuliko katini yabake nga wasiga nkubye nnyo mazima galinzisa. So kakati mujje mulabe ku baana abakuŋŋaanya abantu ebisaawe ne bijjula nga ku kipande aliko yekka nga tuliko babiri bazira tole ne Suna Beni mu nkuuka gye tuli. Era ensonga laki baanazeemaze mandwagaandedda abantu agala mu press conference era baayise ffe ne tujja turepresentinge. Ladies and gentlemen, abanaakuba endongo eri ey'amaanyi endongo etujja endongo eggumira ey'ebinyaanyanyanya 31 Desemba mu nkuuka tokola ki bajjo tandikiraawo.